nekweka ngamayengo mangi ng'enkuba etonnya empewo kefuwe obunyogovu bujje mugwe mwene kwese ebyo tebinyinze laba teweeba katobongota olwana entalo zange woli omuyaga ne bwegukunta guddamu woli abalabe ne bwe bateesa baddamu mutima gwange wummula ojja kuwangula nze nekwese mugwe olwazo nnyini bulamu bwange mu bulumi mukubulwa wadde okutya ensi yonna ng'enekyange nteko ebirowoozo bingi tebitengulenga mutima gwange nze kasita mbeera mugwe lwazi lwange. This song is an inspiration from the book of Psalms chapter 18. The Lord is my rock and my strength. Danieli yekweka mu lwazi n'empologoma tezasobola kubotola Shedraki ne banne baali munda mukwe era omuliro tegwabayinza kale ne bwe basiikuula enfuufu ne bwe bateeka obutego yategula naawe weesiga oyo watayiwa ojja kuwangula limba mukubulwa wadde okutya ensi yonna ng'enekyange nteko ebirowoozo bingi tebitengulenga mutima gwange nze kasita mbeera mugwe munda mugwe lwazi lwange eyimba nekwese mugwe mukama obulumi mukubulwa wadde okutya ensi yonna ng'enekyange nteko mutya mikono gyange abalungi mbalamusizaako nnyo yonna gye musinzidde amanyi n'eddoboozi Nicholas mbaagala nnyo oli ku Just Gospel Media Uganda njagala kulamusaako nnyo yonna gy'osinzidde bassibo ne bannyabo mukama abakuumye atya nebaza mukama akula obulamu bwo njagala kwebaza Katonda kubanga mwesigwa nnyo kitaffe abeera ddala omulamu kusabye podcast eno yonna gyegenda okutuuka noye nagenda okuwulira ebigambo bino mu matuge kusabye ebigasa obulamu bwe obw'omubiri awamu n'obw'omu mwoyo agulibwe amaaso ategeere omulembe gwe tulimu ategeere n'ennaku ze tulimu nti si nnungi kama bayambe abadde aseerera ng'awulira ebintu tebikyatambula munyweze ebigere bye mu mannya ag'omwoyo omutukuvu amina. Mbagala nnyo mwenna saagala kutwalira budde bwo olunaku olwaleero njagala nkuwe akatambi kano
aka Bugingo. Ebiseera ebisinga abantu bangi bajja, why are you attacking? Why are you attacking men of God? Why are you attacking these people? Kakati abantu ebiseera ebisinga abava ewa Bugingo bajja, lwaki attacking? Are you attacking men of God? Naye ate bwe tusirika ne tulaba ebintu bino nga bigenda mu maaso, ye ate akola ki? I'm not like attack. No. Wateeka okubeerawo okulungamizibwa okwenjawulo mu bulamu bwaffe ng'ekkanisa ya Mukama waffe Yesu. Ate nze ekintu kasita kigenda public ne kitambula, that's when I come out. Nze nga nze sikyokoza bulamu bwa muntu na personality ye. Mukama yebazibwe nnyo. Ngenda kuwa video negenda maaso beka ekintu kyenkunyonyola. Gowe naali yawuliriza nga wakkiriza Mukama waffe Yesu era nga walokoka era nga oliko kye tuyita omwoyo wa Katonda. Oteeka okuba nga omanyi eki happening. Waliwo ekintu ekitali kituufu. Waliwo ekintu ekitali kituufu. Somewhere waliwo ekintu ekitali kituufu. Wuliriza video eno eya Bugingo. Olimba olugenda maaso mu background nolo sister waffe ayitibwa Muhaire Fiona ng'agamba nti lwazi lwange. Fiona nkulamusizaako nnyo yonna gy'oli. Mukama akikubalire webala omulimu ogwo mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Amiina. Kankwa eddoboozi lino oliwulire vidiyo eno egenda maaso awamu ne Pastor Robert Kayanja. Nina message yo ajenjagala tugabaneko wano ffenna awamu ate ne Bugingo wamu ate n'omubiri gwa Mukama waffe Yesu. Uganda yaweereddwa omukisa omuyinza okutegeera ebigambo ababaka ba palamenti abatono bajja kubitegeera mpozi ne Dr. Joseph Serwadda Musumba Michael Kyazze. Ebintu bino ebigenda mu maaso ne confusion egenda mu maaso bitandika butandisi. This is just a beginning. Kama ebazibwe nnyo. Nabategeeza ne mbagambe mabega kaawo nti waliwo amakanisa mu kibuga awo ge bamplantingamu ba LGBT agents nenga babuulira. Naye abaana emisoto enjaba okumanya ng'omulembe guno muzibu nnyo muvundu. Bo mu kuwuliriza kwabwe baayogera ebigambo bino. Olumbye Mutundwe ani yakugamba nti Musumba Mutundwe awagira ebisiyaga? Ani yakugamba nti wa Kayanja bawagira ebisiyaga? Ani yakugamba nti kusoloti House of Prayer bawagira ebisiyaga? Olumba nabategeeza ne mbagamba mu makanisa ago wammanga baplantingamu ba LGBTQ agents. We bali batudde. Omusumba ali Poland ayitibwa Mark era namutegeeza ne mugamba nti mu maaso awo nja kujja wano nteekewo n'ebifaananyi byo n'ekkanisa gy'osabiramu eyo mu Poland. Kasita okwate kasita ongende wabi n'onyiga batoni yange. I will place that button. Nti mu makanisa bagenze baplantingamu abantu abasindukiriza emmeeme y'abantu mu makanisa batudde. House of Prayer bateekawo dda ba agents bali awo. House of Prayer we bali. Nabategeeza ne mbagamba nti Mutundwe bateekamu ba agents. Nkiddamu okukibagamba. Mutundwe bateekamu ba agents ba LGBTQ. Ne mbategeeza nti wa Musumba Robert Kayanja bateekawo dda. Ne wa Dr. Serwadda bateekawo dda. Kubanga ono Musumba ali Poland, musiyazi is a gay. Bamuwa obutuuze because of his ambitions. Batambuze ebintu bino mu makanisa. Aina amakanisa aina obuwuliriza bwe bagenda okutandika mu Kampala, Uganda. Kubanga yali ayogera nange. Babulina bwe bagenda okutandika. Obumu ku buweereza bwe bafandinga bwe buweereza obwa Adonai Inclusive Ministries. Makerere ekikoni awo ewali ono omuvubuka omusiyazi ayitibwa Gava. Mfuna ayitibwa Gava.
baba plantingamu kati basinzira ewa government ne batandika okutambula munda. They worship, they praise, ne basaba n'okusaba, ne basiba n'okusiiba, ne bagenda ne muzi worship. Mbabuulidde. Kakati ensonga esookerako ddala kamala okuba vidiyo eno then zijje mbabuulire muwulirize Bugingo. Ababaka ba palamenti ne bayisa etteeka bo baamaze kati ekya palamenti kyawedde tulinze pulezidenti gwe tutabuusabuusa kusayininga tteeka erigoba ebisiyaga mu Uganda. Ne waliwo omukazi ali mu kuwandiika nga babawala nabbaawe nti era bamuwalanidde ebbanga ddene nga bamulanga ebisiyaga. Naye oyo omukazi ate alaba nnyo sooli balo mugambe agende kakati mu public mukatono nnyo kamala okulabulamuko kamala okwogera era tetugambangako nti gwasiyaga terina mwana atambula mu kibuga ng'agamba Bugingo ebintu bino bw'oba obyogera tobyogeza bukyayi. Leero sigenda genda nnyo mu Bayibuli kubanga Bayibuli muzimanyi nnyo n'ebyawandiikibwa. Bw'oba oyogera ebintu bino oba nga tulwanisa ekintu kino tokireetamu bias. Don't attack personality y'omuntu. Don't attack someone personally. Bwe mba nga njogera ku kye bayita attacking someone's personality oba muntu nga kisa kinoomu, you are attacking without evidence. Oyogera bwogezi samwa. Singa bakukwata ne bakutwala mu kooti ne bakubuuza bitebye, are you able to stand or not? That's why nti ffe wano ku Just Gospel Media we speak with evidence. Njogera ekintu saagala bantwale mu kooti ngambe nti nawulira gundi ng'ayogera. Gundi gwe nawulira gwe baali ebisiyaga katugende tumuleete. Nedda twagala gwe. Gavumenti, parliament gy'oli mu kwogerako nti yayisiza etteeka. Pastor Bugingo, wake up. Wake up. This is a mind eri stupid. This is a mind eri narrow. Eno ye mind eri blinded. Sorry to mention. Eno ye mind y'ekyana ekito omwana gwe baakazaala ku makya yakwata mind eyo n'agiteeka mu mutwe nti parliament yayisiza etteeka ku bisiyaga. And you are there, you are clapping. Ne kanisa eri mu kukuba mu ngalo mbo balinda President Museveni ajja ateekeko omukono. Kati ekyo wakiteekako omukono kigenda kukola ki? Gwani akugambye nti parliament kye yakoze kiwedde. Omanyi mulowooza after something has happened temumanyi kiki kigenda kuddako. You don't know what is coming next. Temukimanyi. Ensonga parliament gye yakoze gwani akugamba nti it is a solution. Era gwata kimanyi nti sitaani yateekateeka trinity ze ziri ssatu. Trinity esooka eziri false ziri ssatu. Trinity esookera ddala eri false ng'ateekateeka antichrist okulandinga. Trinity esooka gwe otokimanyi nti eri mu kkanisa mwennyini. Gwe otokimanyi nti eri mu kkanisa mwennyini. Eyo nga yabyansinza image of the beast. Gwe otokimanyi nti no Trinity ey'okubiri eri mu byansimbi byanfuna. That is the mark of the beast. Tosobola kugula, tosobola kutunda okujjako ng'olina akabonero ak'ensolo. Trinity eddako gwe otokimanyi nti ye beast government. Gwe otokimanyi nti no system eno eri mu kwarrangi nga kye tuyita one world government. One world government gwe otokimanyi nti UN yeri mu nteekateeka y'okusimba zi one world government ng'eriemu. Government ng'eriemu yansi yonna. Gwe kyatakimanyi nti that's the pipeline mwe bagenda okuyita. Government Uganda nga tekyalina government ng'erina ba LC. For your information, nga government ya Uganda ina je reportinga ku kitebe
government ya Uganda ngena je reporting nga tesobola ku setting out any teeka lyonna anything nga temaze ku reporting mu bakulu. Gwata kimanyi nti budget y'eggwanga Uganda tesobola kuyimirira okujja ng'emaze okwewola mu basajja abo. Gwoto kimanyi nti sente zonna ziri pipeline okuyingira mu ggwanga Uganda okuyimirizaawo budget y'eggwanga Uganda ne byonna eby'enguudo na buli kimu kigenda mu maaso n'amabanja gwe twewola ge batubanja. Gwoto kimanyi nti nno gali in line with those basiyazi. Gwoto kimanyi nti nebyokulwanyisa bye bafandinga mwami Museveni. Gwoto kimanyi nti nno biyita mu mikono gy'abasiyazi. Gwoto kimanyi nti nno 89 ku 100 budget ya Uganda almost 65% ndoza nyizo kuba njogedde na ntono nnyo. Government ya Uganda tesobola kustandinga budget yayo. Gwoto kimanyi nti no bamemba ba parliament we balwala babatwala mu mawanga gabali abali b'ebisiyazi. System zaabwe zonna bazizimbadde. Gwoto kimanyi nti Museveni bw'alwala awo tebamutwala Uganda wali ku kiruddu kumujjanjaba bamutwala mu mawanga gabali. Gwoto kimanyi nti omusimbi oguyingira omungi ennyo mu ggwanga Uganda guli mu pipeline y'abasajja abo. Gwoto kimanyi nti no parliament n'ebeera yisize etteeka eryo lyayise kati oli mu kukuba mu ngalo. Ye ggwe ani akugamba nti eriteka gwe gwakasooka okuliisa eriteka baliisa dda likomyewo bukomi. Gwoto kimanyi nti no there is a panic mu parliament ya Uganda. Gwoto kimanyi nti mwami Museveni asobola okuteekako omukono ogwo ne bamutwala mu kooti n'aseetinga balooya be bennyini n'abaseetinga. Bw'amala okubaseetinga ne bamutwala mu kooti. Gwoto kimanyi nti basobola okumutwala mu kooti. Eddembe ebibiina ebirwanirira eddembe ly'obuntu ne bamutwala mu kooti. Gwoto kimanyi nti basobola okumusingirayo n'avaayo nga Museveni ye abagambye nsinze nakola kye nakola nateekako n'omukono naye bansingiddeyo mu mateeka n'asigala ng'atwalibwa nga Mandela wa Afirika. Mwe kanisa nga muli mu political life gye muli mu kurunning. Gwoto kimanyi nti mwami Museveni ali mu kuzannya katemba ku tteeka lino ery'ebisiyaga. Gwoto kimanyi nti parliament ya Uganda basobola okugifukamiza wansi n'evunnama ku lw'ekyo ekyayise. Gwoto kimanyi nti ekkanisa yennyini mu bo munda mulemereddwa. Let me tell you, bw'oba oyagala ekintu kino okukirwanisa totunuulira gavumenti, kubanga gavumenti ekolagana wamu n'abo abasajja. Gwoto kimanyi parliament yayisiza etteeka n'okikubira mu ngalo. Nze omuntu ategeera kera ku makya n'engolokoka nze omuntu ategeera nga nzirawo nkuba mu ngalo mbu parliament yayisiza etteeka olwo mbu nkube mu ngalo. East Africa Community yatuddeko ku nsonga eno. East Africa Community goleza East African Community basiru. Goleza Uganda ye inosooka okuvaayo eyise etteeka lino. Lwaki tebatudde nga East African Community ne bakola ebbago limu nti aze Uganda abeera ayingidde Kenya agenze Gindi abeera agenze Gindi. Gwata kimanyi yogera ku misango, yogera ku kibonerezo kyateekeddwa mu misango egyo singa okwatibwa ng'oli convicted ekiddako kalabba na birala, yogera ku ekyo. Do you think you can talk about that? Osobola okukyogera ekintu ekyo gwolowooza byoyogera ffe tetubiraba nti we understand your agenda, tetubiraba olowooza. Gw'oli mu kukubira pass government ya Museveni nti parliament yayisizza, oli mu gikubira pass gwe eri ofuna omusimbi gw'okunyiga muzeeyi Robert Kayanja mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Gw'olowooza ffe tetutegeera kikigenda mu maaso, tetumanyi. Buli atambula ayogera ku balave yavuma ekisiyaga. Bwavuma ekisiyaga Mugambe agende mu public yeegaana ebisiyaga si gwe omwogerera. People listen carefully. Lumu this happened. Mukama ffe Yesu yagenda mu ddungu okukemebwa Sitaani. Omukemi najja
Sitaani n'amugamba nti oba oli mwana wa Katonda ojja kusoma Matayo 3 Matayo 3 eyo Matayo 3 Matayo 4 kama ffe bazibu nnyo 11 eyo olw'obudde tetulina ojja kubikulayo. N'amugamba nti oba oli mwana wa Katonda kwata ejjinja lino olifuulemu omugaati. Kwata ejjinja lino olifuulemu omugaati. Mu ngeri emu oba endala Mukama waffe Yesu yali asobola okukwata omugaati guno n'agufuulamu ejjinja lino n'alifuulamu omugaati n'alya. Naye because it was coming from a wrong source. Buka waggulu ogwe wansi bamalayika Katonda alikulagiriza bamalayika ne bakuwanirira. Mukama waffe Yesu yali asobola okuvaayo waggulu n'akka wansi bamalayika ne bamuwanirira. Buli kimu Sitaani kye yagamba Mukama waffe Yesu yali asobola okukikola kubanga ye yali overall authority. Yali alina obuyinza bwonna okusikiriza ensi n'agibikka. Yali alina obuyinza okukwata omugaati nga bwe yasobola okukwata ebyennyanja ebyali 5 n'abikubisaamu omugaati ogwali ogumu, emigaati egyali 2-3 n'agikubisaamu enkuyanja n'enkuyanja n'eri obukunkumuka ne busigalawo obwaweza abantu 5. Just 1 blade, 2 blade, 3 blade. Abantu enkuyanja ne balya. Just ekyo kyokka. Goloza yali tasobola kukwata guli omugaati ogumu n'agufuulamu ejjinja liri n'alifuulamu omugaati. Naye kubanga it was from a wrong source. Information yali eva mu wrong source. Pastor Bugingo, directive yo eva mu wrong source kubanga ambition ye eri mu mabega w'ekintu ekyo nfu. Here I urge Pastor Robert Kayanja, keep silent as you are keeping silent. Keep silent as you are keeping silent. Keep silent as you're keeping silent. Bugingo, this is not the way we are fighting this thing. Tofuka Sitaani kukaka musajja akyusa omugaati, akyusa ejjinja alifuula omugaati. That is a wrong way of approach. That is a demonic spirit behind you. Olina omwoyo omubi omuzimu oguli emabega ogwagala okukozesa ekkanisa ya Mukama waffe Yesu okugisuula. Mainly Canaan land. Kubanga Canaan land yo yawambibwa dda n'ekubibwa. You are one person ali against marriage. You are one person ayakolanga obwenzi ne webakanga ne makula Suzani mu offices. Nga mukyala waali eri Teddy. You approved it. Susan approved it. Recordings weziri. Nga jana ng'ogenda mu kazigo ke n'omukyalira. Nengo olina amaka. Recordings weziri. Walwanga mu offices nga muli mwenna. Ne mutambula ne muvuga ne mugenda. Recordings weziri. Susan takwagadde kati ng'okyaye Teddy. Susan mweyagala ddanga ne Teddy waali. We have the recordings. Oyenze wayenda oli mu bwenzi oli mu kanisa ya Mukama waffe Yesu. Empito ogikubye. Ebirayiro bya Bible ebyamaka obikubye. And you are here standing. Oyagala kulaga public. Tikati ku nsonga y'ebisiyaga now you are coming out. Ensonga ene y'ebisiyaga, that's not the way we attack it. That's not the way we approach it. Ensonga ene y'ebisiyaga tebiriko gundi tuwe opinion yo. Tebiriko gundi tuwe opinion yo. No. Kino ekintu kibalemeredde mutuule mu kanisa Katonda bawadde ekibiina. Mutuule wansi abantu mubasimbe enjiri etandika okubakakata okubajjako ebikalakampa. Than enjiri ey'okubakubira mu ngalo. Ey'okukuba mu ngalo kubanga oyogedde bye baagala. This is the right time. Omulimu gwina kutandikira mu kanisa mwennyini kubanga akadde akagenda okujja. N'omuzindalo gukwata oyogere ku kisiyaga togenda kugufuna chance eyo. Kubanga ekisokera ddala kya byonna ekkanisa ya Kristo mu Uganda yawandiikibwa eri registered nga as a company, liability company mu government. Government yegenda okuvunaanyizibwa ku kanisa. Government yegenda okuregulating kanisa. Government yegenda okuregulating kanisa. Kubanga Dr. Sirwadda ne banne bagiwandiisa nga company ne bagijayo mu NGO nga balowooza nti kino kye bakoze batufudde enzikiriza mu Uganda kigenda kutaasa.
Basibo ni bannyabo ekkanisa ya Mukama waffe Yesu weyimiridde muddeyo mukube mu ngalo mubuulire chicken and chips tonight mubuulire enjiri ya bread and butter mulowooze nti nno ebintu biri ku museetwe ebintu byayonooneka dda Bugingo ekibiina ky'olaba ekyo ky'olaba ekikukubira mu ngalo ekyo ne kikuwagaawaga ne kikupikaapika. Of course you have the right to say that kubanga ekisooka kya byonna gavumenti ya Uganda Mwami Museveni ne MK project bali behind you kukusupportinga mu ngeri emu oba endala ya media. We know that. Tuchimanyi. They are there to support you. Tuchimanyi. Gwe kenyini wakwata kumpi mwaka mulamba kumpi myaka 5 oli muli mu kusonda sente za Pentagon. Waitawe dakika 2-3 tukulaba oli mu kizimbe kinene kitunulanga omuntu. Enkuba egenda netonye ne tulaba ekkanisa yo bwefaanana ne tupuma akafaananyi kanisa bwefaanana mumusabira ne gyosula we wafaanana. Ebintu bye tubitunuulira mu ngeri emu oba endala golooza byakusaagirira but your agenda is also different. Amina. Kakati omukulu omu yajja n'angamba nti ensonga ya Robert Kayanja ku bisiyaga ogiraba otya? Njiraba ntya golooza nze omuntu agenda okwasamwasamwa n'ebigambo nti nawulidde nga bagamba nti Musumba Robert Kayanja ali ebisiyaga. Kakati nange nzije nkwate kamera nyimirire mu public. Musumba Robert Kayanja oli ebisiyaga era nawulira malenga akwogerako era nawulira ne gundi nga akwogerako nze. No, njogera ekintu kyeninako proof nti nebantwala mu kooti. Njogera ekituufu nti kiri nti in the Religious Council of Uganda project ya government ekulembeddemu omukululo ogw'okutuuza Antichrist. Ekyo nkyogera nga nkikakasa era nga nkimanyi nti newe muntu alenkya mu kooti ngenda kuyimirira bwogu njogere era nga n'obukakafu mbulina nti Religious Council of Uganda eri connected ne One World Religion kubanga these people bahatula ne bateeka system wansi nga bagijja mu copy and paste ya Alice Ann Bailey. This is where I put a challenge. Ndiwe muba mukuba Alice Ann Bailey nga mwogera ku 10-point plan zezo ku destroying Christianity. Ensonga ya interfaith temugirekayo. That's a challenge that comes mostly muntagingiri aposo ani ono erinnya linva nnyo mu mutwe yalinga vuunula omusumba balabye kubo aweereza nnyo ne musumba Dr. Joseph Sirwadda mu program ezo. Aposo ani erinnya linva nnyo mu mutwe naye musajja mulungi nnyo ayogera oluzungu lwe lulungi nnyo. Ensonga ya interfaith ya Alice Ann Bailey mukimanyi bulungi nnyo gye tutwala gyegenda okutukomekereza era gyekomekereza ekkanisa ya Mukama waffe Yesu. Tukimanyi bulungi nnyo era nkimanyi bulungi nnyo era zijja nkola ziposts mabegakaawo nembagamba nti kino kyonna ekisiyaga ekigenda mu maaso kiri mu system munda n'engeri y'okukirwanyisa sikikwe kuvaayo okwataakinga omuntu omuteeko mugwa mu bulago nti jangu oyogere ogwawa. Nedda ekintu kiri kimu kyokka okukendeeza ekintu kino mu kkanisa ya Mukama waffe Yesu. Kutema loopholes mwe kiyitira. Kati mwe mwakwata ne mweyunga ku bali abasajja ate nga system yennyini ye pipeline. That's why nabo baba baflowing direct munda. Musumba Bugingo otudde wansi oli mu kwekalambiriza awo wennyini mu house of prayer baateekawo abasiyasi. Ojjukira omwana omuwala gwe wavaayo bayali ani yavaayo mbwajjaawo obujulizi mbw abadde musiyazi kakati simanyi afuuse ki tewamanya kyewakola baakusiba ekitambaala ku maaso. Awo wennyini baasipotinga abaana. That's how these people are working. Mwe mumala gakola bintu mumuleeta gy'ayogere mumuwa omuzindaalo.
njagala kuwa abasumba mu kibuga amagezi abantu abo mulindeeko kubawa platforms okujja okwogera nti babadde basiyazi kaakati bateredde. Bishop Kiganda nakirabako ewuwo nga nawe okikola naye mbategeeza njagala mukituweemu emirundi egiweera ena mutuweeyo abantu abawera abana abataano nga bajja okuwa obujulizi nti kati babadde basiyazi kati bakyuse. Mutuweeyo abantu bataano nga bamuddiringanwa oba nga banjawulo mu interviews ez'enjawulo. Mujja kulaba nti mu mwaka mujja kutuwaayo omuntu omu yekka bw'ali. Oyo omuntu azze bwekiyekayika bw'ati gyavudde temumanyiyo n'ekimulise. Mubawe time bahiringe. Mubawe time bahiringe mubekenenye. Mubaleke batuule mu kanisa bawulire enjiri bafune total deliverance babeerewo for some time nga bali in a secret, then mumalimu balete mu public mubageye mujeme w'obujulizi. Mujja kuwulira. Abantu abo mubakomyewo after some time. Mubagame mujemu w'obujulizi. Naye kubanga nti bazze namwe mudduse emisinde mubakwasiza obusinde mubawadde program namba bajje bawugere bawo obujulizi. Baba plantings mwe bali mundaawo ate bwe twogera nti kati muli mu kwataakinga. Mpuliriza. Soogedde nti nno Bishop Kiganda agent wa Bisiyaga. Omanyi mwentegeera yammwe abantu abamu ndono kankibagambe. Bwe twogera ku basajja bano kubanga muli nnyo in love with them, mwafoolinga nnyo in love with them, ndi ne babategekera wali eri bbi. Waliwo abaana abali waneeno nga bali mu buweereza obumu obuli eyo mu bibuga. Abamu ku Mutundwe Full Fellowship Center, abaana b'e Mutundwe bo bakwatira ddala Pastor Tom Mugerwa ye yafuukira ddala Carrot gye bali. Ndi ne posting ekifaananyi kyebwe oti wansi bajjirawo misinde tomwogerako oli daddu waffe oli omukazi omukulu ayiika n'amalusu asobola okufukaamirira musumba Tom Mugerwa omwami we n'atamufukaamirira kubanga bafuuse ba Nebukaduneza n'amaaso gamwe gabazibya amaaso nti Tom ne wabeera akutte eswani ya B n'apama B bw'ati n'aleeta fooko n'afuka omusulo mu giraasi akuwa olye. Abamumulira ddala mulya mutuula wansi ne mulya ne mukomba n'engalo n'eswani ne mugikomba kubanga man of God ayogedde. Kubanga man of God eyo level kwe muli nti muli blinded nti niwabeera ayogedde ekintu nga kikyamu still you are blinded not to see obukyamu wawe tulina okutereeza ensonga zino. Abo basajja bagenda kufa. Ajja kufa enkyava ewa agende Mukama mutwale obulokozi busigale nga butambula. Enkya ngenda kufa nve obulokozi busigale nga butambula. Nolwekyo muba mufollowinga ba men of God. Sikugamba nti Tom Mugerwa mufunte enjiri ye gyasomesa nkyamu. Ntuufu mwagala mukwano gwange mwagala n'obuweereza bwe mbwagala mbu supportinga 100. Naye n'abalala Bishop Kiganda obuweereza bwe mbwagala 100. Nabo n'abasumba benyiza okumentioninga wano. Naye temubatwala nga ba Nebukaduneza mugenda kugwira bwereere. Kubanga bajja batega bimulye. Mbagala nnyo musumba Bugingo, this is not the right way to attack this. No. Government mujesonyire ddala, government ina solution. Nze Nicholas kama bankumire musayi gwa Yesu gubakuume. Woli abalabe ne bwe bateesa baddamu mutima gwange wummula ojja kuwangula. Nze neekwese mu ggwe olwazola ssenyini bulamu bwange mu bulumi mukubulwa wadde okutya ensi yonna ng'enekyange nteko. Ebirowoozo bingi tebitengulenga mutima gwange nze kasita mbeera mu ggwe lwazi lwange. This song is an inspiration from the book of Psalms chapter 18. The Lord is my rock and my strength. Danieli yekweka mu kolwazi n'empologoma tezasobola kubotola. Shedraki ne banne baali munda mu ggwe era omuliro tegwabayinza
ne bwe basiikula enfuufu ne bwe bateeka obutego yategula naawe weesiga oyo watayiwa ojja kuwangula yimba mu bulumi mu kubulwa wadde okutya ensi yonna ng'eneekyangiddeko